Omwaka guno ebikola eby'okutulugunya abasibe naddala abaakwatibwa ku by'okutta yali omwogezi wa poliisi Andrew Felix Kaweesi n'abantu abaakwatibwa e Kasese oluvannyuma lw'okulumba olubiri lw'omusinga Charles Mumbere byeyolekedde nnyo mu mikutu gy'amawulire. Mu baatulugunyizibwa ennyo naddala mu kkomera Nalufeenya mwe muli mmeeya w'e Kamwenge Godfrey Byamukama eyafuna obuvune ku maviivi n'obukongovule. Olwaleero akakiiko k'eddembe ly'obuntu kalangiridde nti emisango 18 egy'okutulugunya abantu yagiropeddwa okuva ku ntandikwa y'omwaka guno. N'olwekyo omutaana gwe tusinza okumusanga butamanyisa bantu mateeka gano agakwata ku by'okutulugunya. Tugezaako abantu kaakati olaba muzze wano mulinga abantu 2 naye abantu abasinga obungi bali bweru. Wabula akakiiko kagamba nti kasanze obuzibu okubuuliriza ku bikola eby'okutulugunya kubanga poliisi erina okunoonya obujulizi ate yesinga okwenyigira mu kutulugunya. Quite often torture is done by the police, and yet they're the ones who are supposed to receive the complaints and forward these files to the DPP's office. The challenge is many times they don't want to prosecute their own. Oli n'alowooza nti okutulugunya omuntu omujja mu confession kyateekwa okukola. Nti naye nga bwe nagambyeko emabega eri nze ekisinza okunsanyusa ku mulundi guno especially after Nalufeenya kwe kulaba nti kaakati eggwanga lyonna litunuulidde okutulugunya. Waliwo abalwanizi b'eddembe ly'obuntu abalala abagamba nti akakiiko kaweebwa olukusa okugenda mu bifo ewateeberezebwa okutulugunyizibwa abasibe nga tekasoose kufuna lukusa okuva eri poliisi oba ebitongole ebikuuma ddembe ebirala. So we would like to see that the Uganda Human Rights Commission has unfettered access to these places where actually torture is suspected to be taking place. Bano okwogera bino babadde balangirira ebikujjuko ebyokkuza olunaku olw'okuyamba abatulugunyiziddwa okufuna obwenkanya mu nsi yonna olunaakwatibwanga 26 omwezi guno. Habert Ziwa, NTV Akawungeezi.